kitalo nnyo naye nga sinaba kugenda wala bannange obulamu bwa Grace musooke mukubire ku ngalo kuba mwana ekisinza okunnewunyisa nina mukyala wange mulese wali tulina katooto naye aŋŋambye yawulidde Grace ngamba mbu naye alina omwana wa kyamusanvu ate nga nange nina omwana wa kyamusanvu nawulidde ng'omutima gunkwatako. I'm here because of you my dear. I'm here because of the industry. Bingi nnyo bitasobola kwogera ku lunaku lwa leero kuba lunaku lwe naye nga sinnaba kukoona ku biri ebyaffe bye tugenda wamma kampiseewo buno obubaka gwe kiruma kimulume anyizaanyiige gavumenti mutuyambe mutukolere mukulu Saleh Kola Oluggudo olwonoona olugenda e Kapeeka nyamba oluggudo olugenda e Kapeeka jayo bidongo gwesebo oluggudo olugenda e Kapeeka tuyambe emmotoka zo nga zezikola tairuzi zezikola ki zezivuddeko baganda baffe mwogere ekituufu naki kati linako nina mukwano gwange naye yawummula mukwano gwange amusinkaneyo bwembeera wano kwata essimu yo omulisize mukwano gwange oyo ayimiridde awo yeebasaawo n'abalala bonna obasabire omulisize ensi yo omulisize obulamu bwo omulisize ne mukwano gwo wamma Katonda musabire famire eno musabire abaana abo musabire mwesabire sabira mukwano gwo wekiba kisoboka osabira n'oyo ow'ennugu n'atya kuba olina kusooka kusabira oyo n'atya naki mpulira sirina kinyegenyege sagala nnyo wankubadde oyo omwana miziki ye wa miki mwana kola bwoti DJ nkubira akayimba ka layira kakube awo njagala bidungo nga bikuba nze bampita make gakuki njagala nga naye waali agakungalo n'oyo mukwano gwange saagala kuberimba bwentandika omulimu guno nja kwerabira okusabira mukwano gwange nja kwerabira omulumbera edduwa ati tukola tutya mba twambuzemu kayala Jessica yala omwagala Grace woli ewulira ekyo mikwano gyo abo baagalwa abo gondese wano I just wish you the best. Thank you. Kola bwoti nze saabisuubira wendi wano saabisuubira nalibadde nina wendi nange nga nvimba ne Grace kuba ffe tuli ba miziki nalibadde ndina alimpa nalibadde ndine kabuye nalibadde ndine mikwano gyange mweyongereko kuba n'essawa gye tugendamu mbi nzibu nnyo naye ate nsaba kuba naye agambye ajja kubeera omukuzika inshallahu taala sudije nkubira akayimba konna komanya kwa pulezidenti wange nange si mu bubi wangi simulago yonna akikutteko kuba abalayivu bamwe muli musobola otandika abaki musobola otandika wano we tuli wa Grace Saino Wondabika muliri omunenanenene Banabani kubalaba bapika omunyama Banabani kubalaba bapika omunyama Omulaba kano kaseti
Boss tukwagala nnyo tuli wano lwaggwe n'abalwanyi baba bakuba masasi mu bbanga naffe tuli balwanyi tuba tulina okubayimbiramu naffe obutasobola kubeerabiza ku oyo omwana enyimba ezibasanyusa ezibabuulirira ezaagaliza ate nga muwala mulungi nnyo however much kinnumye nnyo siri mwana sibanga kwano singa kimanyi mwana I love the industry simumiitingangako mwana kinnuma nnyo mwana era nsaba Allah akukendereze ku kabuli akugumye ate atereze abaana bo atereze ne famire yo. Salamu rahmatullahi wa barakatuh. Se wano kwe kubeera nga tujja tusanyukira obulamu bwa mukwano gwaffe bwe bayita Grace oba Lady Grace oba mukwano gw'abangi eyayimba layira oba we are celebrating the life of our friend like other life ng'abasirikale babeera nga baselebratingira abamagi bakuba amasasi mu bbanga era mbakubanga era ncelebratingira jeno era singa kavuga mu bbanga we are celebrating our friend's life ate si yeyeka n'abalala mwana ate tubasabira n'obulamu bwa mwana basuuke n'abaliyo alimpa the team waliwo kyaliyo bamwita raga piper raga fire mwana I feel so ono mwana simulabangako naye kyannumye ekintu ekinetesa n'owewaka ali awo n'abaana tuli awo naye ng'ekitulese the industry kuba wewulira abantu 5 bafunye akabenje ne bagamba 3 ba 8 ne bagamba ate 3 be bafudde I feel so mpulira bulala kuba nze tambula kiro n'essaawa eno nina gyenva nina ne gyendaga simanyi Allah bwagenda kubwe ya planning de simanyi na kiddako so that's why I say inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oyina ogambidde Gino Salim Saleh yayonoonye oluguudo olwo nkiddamu sigenda kukyogera eri mutuyambeze emmotoka nze nyimba nyekiro zimenya olwo oluguudo olufu lulinga lw'entolomwe gye nzaalibwa naye luno lusinga n'olw'entolomwe kuba tulwaliko olwa kolansi naye lwonna lubomose tujja byonna byonna tugenda kubyogera era tuteekeko ne ku mikwano gyaffe mu rest in peace naye twogere amazima gali nti oluguudo lufu amazima gali nti ne bw'oyitako essaawa eno sulwakwata mangu ebikoba tobiraba ebintu ebyo byenjogerako omwana yomba muyita lwaga faya y'omu yabadde n'alimpa nali naye ne mugamba tupaakinge so nga nange nkimanyi nti ekyo ekintu kiyingirira nfiringa so naye ate tuddeyo bwannayi ku kintu ekituufu mutuyambe mukole enguudo bino era byetoloola ku nguudo tuddeyo gye baagudde mulabe oluguudo lufu semuto paka Kapeeka ewoyo muzeyi Saleh wafu enguudo ebimotoka bizitta sijja kubatiitira nnyo nammwe mulimba the life is going mwana tufiibwa obulamu mwana sina campaign we are not campaign ekyo nkyogedde kuba bangi nnyo basobola okutakyogera tujja kujja tugambe rest in peace munaffe afudde naye nga musirise naddala bannamawulire nammwe mwogere ebituufu mugende ku nguudo ezo muzikwate emisana muleme kubanga mugamba mbuno akabenje kagudde what made this accident to appear munsonyiweni ngenda njiga oluzungu which is another problem naye bannange ebyo byogerwako twogere oluguudo lufu paka Kapeeka ate oluguudo olwo mukulu Saleh gwe wennyini gwe oyinayo bizinesi kola oluguudo buli wempitako emmotoka bagamba bigenda wa muzeyi Saleh bikola tairuzi bikola pevezi simanya biki mutuyambe tubaagala nnyo twagala ensi yaffe nga tuweza emyaka 6 tetwagala tukaabe tetwagala tuŋŋaŋŋale. Salamatullahi wa barakatuh wama mukwano gwange kabakaliza obuliri obulungi kabakaliza obulamu obulungi Kabaka akasembayo okyaliddeko alimpa mu ddwaliro alimpa badde njagala mukyalirako naye munnange obusiraamu bugamba bw'osanga ate agenze ate nga waliwo n'akyasaba Allah amuwa olunaku olulala alimpa alhamdulillahi rabbil alamina essala tuzimuteerako ate essala wamaziri gy'oli ne ttiimu yonna naye ne tunyolwa kuba ate twali tumanyi mbw alimpa ali yekka kumba ate alina omuyimbi. She was there 7 years struggling oyo omuwala gwe mulaba so tetusobola kugamba mbu ate
tuwishinge bulala. We are here era mbadde njagala nakwekyanga kuba wamma njagala abantu basanyufu. We are celebrating your life. Namasati mbadde njagala ngajjeko. I'm celebrating your life. I'm here because of you. I'm here because of Uganda music industry. Wamma nsabira Katonda nga nebaza nga ngamba akuma abaana mu oyina omwana wa kyamusanvu ayite akusonyiwe byonna akukendereze ku kabuli akusonyiwe akendeze obulumi obuli ku maama wo atukendereze obulumi ng'abayimbi atukendereze obulumi ng'abantu abo tebaze tulaba nti wano waliwo show bazze kulaba muyimbi waabwe agenze bulungi. She's fine. Olina ogambidde mbu Bobi Wine agenda kujja. Alina okujja kuba muyimbi we Uganda. Ate alina okujja kuba president w'abantu. Ate alina okujja kuba muntu w'abantu. Ate alina okujja kuba abaagala nnyo. Ate alina okujja kuba he loves the industry more than everyone loves the industry. Naye president saa tetunnamulabako. President Atom, President Bamulaganya, you see the official spokesman, then you are listening. Wait, coming soon. Don't know. You are listening to the president.